bingi nnyo bye mutamanya abantu ebitabadde mu kamera. First of all bibaddewo kati nga ffe ababadde bamumanyi nga tetusobola byogera olwa Ajat. Naye kati tuyinza okwogerako ku lw'ensonga Ajat yalokose n'amuviira. Nti Akram marriage ye gye tujja okwogerako okusinga marriage ye ne Ajat. Akram bwe kyabafumbirwa ne Ajat let me say Ajat yawa Akram obudde bungi. As in yamuwa time nyingi ey'okukola by'ayagala. Kuva lwe bafumbira okuganwa tebabadde tebabeera wamu. Nze ndabyeko Akram emirundi mingi ng'abantu bangi abamu ndeetera ab'enjawulo nga bamuleeta mikwano gyange nga bamuleeta nga abaleeta boyfriend waabwe. Like let me say Tina namundeetera nga alese boyfriend we, then Esther enkya namundeetera nga alese boyfriend we, n'omulala nga bo bandeetera mikwano gyange nga tebamanyi. Nga tebamanyi bingi wali akafo kange naye nga bokamanyi kali ku kkubo. Kati omuntu ayongeraoko okumbuuzaako lala watala kati ne mu mitinga nga meetinga new boyfriend kumbe nze nkola ki mumanyi. Akram abadde muntu you know, he's not serious. Nze ndaba Akram taba serious buli kaseera. Abeera mu bibye. Era ye muntu, anyway, I'm sorry to say this. Ye muntu abeeraawo oba munywa bbiya wammwe tebimukwatako tagenda kumunywa naye tebimukwatako. You know, like tafayo ng'omusiraamu omulala bw'alaba ebbaala neyekyakyowana. So he's not that kind of a person. Kikyova olaba abakyala babadde bamwanguyirwa nnyo. Ajat Kulthum amagezi genyenzo omuwanga nze katikati. Byonna babimwogeddeko, byonna babyogedde, byonna bye yamufera, byonna Kulthum teyafuna muntu mutuufu. Ne Akram ye yafuna omuntu omutuufu ogw'okujjako kye yali ayagala. Ndaba nze Akram oyo bamusibira ekibuyaawo nawulinawo case ekatwe ku poliisi. Nalinawo case nange. Obasibira Akram. Kati mba ngenze ku byange case yange nsangawo omukwano gwange era yamundeetera nga wali awo batudde wabweru mubalinze omukazi malaaya yasibaani Akram biki ebyo. Naye manyi Kulthum Ajat yali bweru. Ajat yali ba Canada. Kati olunaku lwe balina okuta Akram ate Ajat naye lwe yakomawo cause that evening nze gye naliwo lwe namusanga nga bali awo nga katono mwala n'angamba bagenda kumuta naye sente excuse me alina be yalisiza sente ne bazijjayo biki omukazi yali agambye emiliyoni simanye meka naye era nze nange nalowooza kali kabadi ka Akram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, gwe wenna tulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Agange nze Geoffrey Mayanja kwemboozi mu UG. Ndi wano ne mwana muwala endiga ya mwami Bujingo, musumba Bujingo. Mpozi wali? Nali kati ndi wa Teddy. Katoli timu Teddy. Onako olwalero sizi ensonga ezituleese za mukyala Dr. Hajat Kulthum Muzaata. Onako olwaleero avuddeyo n'anaaba mu ngalo ng'azinaabira omwami we oba gwe tubadde tumanyi of course. Kale abadde omwami we omukulu gumiisiriza Akram. Omukyalo no bingi bya avudde ku mutimbagano gwe ogwa Facebook ne Twitter nawala yonna nasako obubaka n'agamba nti nno n'asooka n'abuuza ku bakulu mu Buyisiraamu ne bannayuganda bonna era n'ayogera ebigambo bingi nnyo. N'agamba nti nno okusinziira ku byayiseemu okuva lwe bafumbirigwana ne Akram nti ayise mu kusomozebwa kungi nnyo okw'omukulu oyo. Era n'agamba nti okuva Muzaata lwe yafa yasalawo ng'obwomu bwe muli bubi. N'agamba nti oluvannyuma lw'ekisalaga nti kaafune omuntu gw'anaabeera naye olw'ekiwuubaalo era yasalawo n'afuna omukulu wa Akram gumiikiriza. Naye agamba nti okuva lwe bafumbiriganwa
ayise mu kusomozebwa okw'amaanyi, ayise mu kutaatira omusajja ku bikolwa bye ebitali birungi okutuusa lwagambye nti kimala kankite. Amawulire go bwe gangudde mu matu, konze kwe kuyita eyali ndiga ya bugingo, era nga omukyalo ono Claire ensonga za Akram kubanga babadde bamanyiganye era amusinganye ebiseera bingi nnyo, nga ndaba nti ye mutuufu okubako ne kyayogera mu kaseera kano kwebyo Akram engeri gy'atambuzamu obulamu ne gyabutambuzaamu wamu ne Kurthum. Nsanyusa okulaba. Nange bwentyo Mayanja mwebale nnyo abali ku Mboozi mu UG nga bwe tujja tubagamba musubscribing mutuwe vibe bannange bwe mukipika naffe mule mutuwa amaanyi. Ensonga za Akram ne Kurthum, Ajat Kurthum. Counterire. First, nze nja congratulating Ajat Kurthum. Congra Ajat okuva mu busibe obwo. Obusibe obwo Mayanja tebuviikamu kati n'ovaayo n'ogamba nti bannange kimala. Oba museka, oba mukaaba, oba mwogera biki, I'm done. Ekintu ekyo by the way abakyala kitusibye, like abakyala bangi kibanyigiriza ne batuuka n'okufa nga teboogedde bambi. Naye bw'oba omukazi babatugamba bagamba abakazi tutuuseeko wano tutuuse ku kino tetukyakulaba naye obusibe bw'omukwano tubadde tukyabulimu. Naye batuulirayo abakyala bwe batandise okuvaayo n'ogamba nti bannange njatudde n'akamwa kange n'ebigere byange enfulumye mweno kalina. Ffe nga bakyala bano tukulaba ng'omukyalo omuzira kuba tekikoleka Mayanja. Omusajja ono Akram Gumikisiriza obadde kiki omumanyiko ye nga ye omuntu? I'm getting there nti Akram si musajja mubi by the way. Akram si musajja mubi. Akram musajja mulungi, as in not in beauty, mu mpisa. Akram muntu mulungi. Era mu buntu obulungi bwe kimuleetera okuba nga abantu bangi bamukuŋŋaanirako. Nti abakyala bangi bw'omitinga Akram ne byayogera n'embeera ze honestly ku basajja abasiraamu engeri gye beetwalamu Akram omuwa obudde. Era y'ensonga lwaki mu scandals ze zonna bingi nnyo bye mutamanyi abantu ebitabadde mu kamera. First of all bibaddewo kati nga ffe ababadde bamumanyi nga tetusobola byogera olwa Ajat. Naye kati tuyinza okwogerako ku lw'ensonga Ajat yalokose n'amuviira. Nti Akram marriage ye gye tujja okwogerako okusinga marriage ye ne Ajat. Akram bwe kyabafumbirwa ne Ajat let me say Ajat yawa Akram obudde bungi. As in yamuwa time nyingi ey'okukola by'ayagala. Okuva lwe bafumbira okuganwa tebabadde tebabeera wamu. Okuva lwe yamuwoowa babadde tebabeera bonna. Akram abadde abeera eno Makinde. Ajat abeera wuwe. Kati nga bali mu marriage eri awo eringa ekisaazi. Ku social media let me say social media ebadde serious. Kuba ebifaananyi ebifuluma bye batulaga bya Ajat ne Aji boolabira ddala nti bali serious. Naye ate mu bulamu bwabwe obwa ddala babadde tebali serious nnyo nga ffe bwe tukitwala. Kula ensonga nze ndabyeko Akram emirundi mingi ng'abantu bangi abamu ndeetera ab'enjawulo nga bamuleeta mikwano gyange nga bamuleeta nga abaleeta boyfriend waabwe. Like let me say Tina namundeetera nga alese boyfriend we, then Esther enkya namuleeta nga alese boyfriend we, n'omulala nga bo bandeetera mikwano gyange nga tebamanyi bingi wali akafo kange naye nga bokamanyi kali ku kkubo. Kati omuntu ayongeraoko okumbuuzaako lala watala kati ne mu mitinga nga amitinga new boyfriend kumbe nze nkola ki mumanyi olwo kitegeera bulungi naye nga of course tosagamba mukwano gwo nti gundi yamundeeterako dda. Kati obusajja gwe tuli mu kwogerako nti being ti ye abadde like Akram oba nze ndaba yali tannatuuka nakuwasa tannatuuka kubeera mu serious relationship byonna nga tubimwogeddeko. Mulaba marriage kwekomentinga n'owaayo obulamu bwo n'ogamba
nzikiriza ebintu ebimu ngenda kubivaako naye ekintu kino tukikola nze ne partner wange abantu mwenna nga mwagala gezaako ku marriage nga temubeera wamu manya long distance manya this heaven sake musaga mbusazi naddala nga mutandika butandisi tujja ekitegeeza kiri kyoyogedde nti Akram mikwano gyo bamuleetanga ab'enjawulo nga bagamba nti boyfriend waabwe buli gwajja naye kati boyfriend wange naye mu kumuleeta ng'olwedde bawasadde embaga ne Ajati oba emabega eri nga embaga tennabaawo njagala ku bino nga fena okutegeera Akram tumutegeere Ajati erinnya yalizimbira ku Ajati kati bano mikwano gyo nga tebamanyi nti nno Akram mwami wa Ajati Kulthum bamumanyi kyogamba abantu bamanya nti Mayanja oli mufumbo kibakwatako nnyo okulya bino gw'obimanyi ewaka gwe golina okumanya nti ndi mufumbo n'abali ku mukolo gw'ompozi olaba n'abali ku mukolo gwe basaba mukazi wo kati ebyobulamu ensi bwetyo bwetambula balinga babimanyi naye kati nze kyenkulaga kyengezaako okulaga nti Akram abadde muntu you know he's not serious nze ndaba Akram taba serious buli kaseera abeera mu bibye era ye muntu anyway I'm sorry to say this ye muntu abeeraawo oba munywa bbiya wammwe tebimukwatako tagenda kumunywa naye tebimukwatako you know like tafayo ng'omusiraamu omulala bwalaba ebbala neyekyakyowana so he's not that kind of a person kikyova olaba abakyala babadde bamwanguyirwa nnyo kati ng'omuntu bw'atyo abantu bangi nnyo bavuddeyo ne bavumirira nnyo Akram muyaaye mufere biki I think Ajati yatafuna muntu mutuufu Ajati Kulthum yatafuna muntu mutuufu yes Akram can be a good man ku muntu gw'alina okubeera naye these people bombi babiri baali bantu babiri banjawulo era nze so akomerera Akram mukomerere kubanga nali njogeddeko naye nendaba embeera ze Akram si muntu mubi kati ekisaka kyebino olaba Akram buli girlfriend gwabeera naye ebbanga omuntu abeera naye omukazi n'abeera naye omwezi ebiri kitegeeza taba muntu mubi kuba omuntu omubi aba yamusiza ddamu eggaali n'amutegeera so abantu tebakomerera nnyo Ajati tebakomerera nnyo Akram nti omuntu gwe yalina okuba naye si ye mutuufu Ajati bamugambye ya papa bawetana kutukako nsingo bakolimye biki nedda Ajati it's not too late Ajati asobola okuddamu n'afuna omusajja ne bafumbirugana naye ku luno this time around sijja kugamba mbu weetegereze nnyo kuba n'emyaka gitambula that is side ya Ajati Kulthum teweetegereza nnyo kuba emyaka gikola gitambula Ajati Kulthum nze amagezi genyenza omuwanga nze katikati byonna babimwogeddeko byonna babyogedde byonna bye yamufera byonna Kulthum teyafuna muntu mutuufu ne Akram ye yafuna omuntu omutuufu ogw'okujjako kye yali ayagala naye Ajati teyafuna muntu mutuufu kati kitegeeza nti gundi Akram okujja mu bulamu bwa Ajati yali tazze na mukwano yali alina byazze okunona kubanga ogambye nti yamugyako kye yali ayagala yes nothing like love tewali mukwano wakati wa omukazi yenna ng'oweza emyaka 35 kitegeeza bafumbiddwako nozaala n'abaana omusajja yenna ajja mu bulamu bwo ng'ali wansi wo ali nga muto kugwe kubanga mwenkana nga tanaba kuwasa tanazaala baana aba ayagala kujjako byayagala tekiri ku Akram yekka kati oŋŋamba abakazi babadde nga bonna Akram abamundeeteddeko nga boyfriend babaddemu bonna nga bonna tebali bubi nnyo abakazi yes babadde atambula nabo babadde bapepya nabo babadde aganza nga bonna tebali bubi kitegeeza Akram amanyi kyayagala kati omukyala yenna ng'oli eyo ng'omanyi olina omusajja Akram ye embeera ze zibadde za kutega bakyala balina mu kasente omuntu yenna mu bulamu obwa bulijjo olina okubeera na muntu ng'alina mu kasente ng'olwaki oyagala okwesibira ku miguwa gy'abatalinamu mukazi akusaba amafuta akusaba renti akusaba enjala akusaba maama ng'omuntu alina ky'obala mu bulamu lwakuba kali naye oba bwabibala atya naye ng'omuntu yenna alina ky'abala mu bulamu ye olina okuba n'omuntu nga takusabi like ng'alina waaliko kyekyaddala kati mbadde kyagamba like a woman ng'oli 35 kitegeeza oba olina omwana wo kitegeeza oba olina akalemisa abaana bo omwana wo kitegeeza oba otwenzeko marriage ne bifailinga somewhere somehow kati bw'oba oddamu okufuna omusajja Ajati Kulthum ng'oyagala kufuna musajja
Akram type baleke bamayanja type baleke funa omusajja wo kasita musiramu asobola okufuna omusajja nga alina akizezi 2 nga omusajja wo alina akize 2 n'omufuna noja anti katolaba kasoteka relationship mawuli bino bye bibaawo kale erinnya already yalina Ajat Kurthum ajimuzata yafali koze cyali koze tetujja munenya nnyo shehi shehi yafali koze nti people like ade bamugamba lwachoteka relationship yo mawulire bichi already ali muchi mawulire kati Ajat tayenza kugenda kuloji oba walaze ona ntumulaba n'umuvubuka ne tutasala mugambo fe tubawa abasazi baago naye kati Ajat kyemugamba nze nganza amagezi ge nandi mwade ate nga gakoleddeko ku bantu abamu menda byeko afuna omusajja we aji nga wabakazi aba n'omutamala afuna wabakazi 2 ayogezeganye naye oba is like 60 oba 58 omusajja nga mukulu ekimala nga ayinamu ne ku ssente Ajat tonamu kufuna musajja nga musinga ssente funa omusajja nga kusinga ssente ba aji gye bali eyo gye mubeera eyo gye bali ate Kurthum si wakwogerera nnyo mukyala ayimiridde ddala kati bw'ofuna aji oyo wama Ajat nze gamba zigekuwa sijja nze kukomerera kuba ni mukyala munno bw'omala ofuna ajiwo akuwoowe tofiirawo tokola bingi nnyo Kurthum tokola bingi nnyo kusaidia abakazi ba Ajat ba aji baleke beera na aji kyakugambye beera ne ajiwo oba kulabya olunaku lumu mu wiiki it is very okay feno ku social media in-laws tujja kukitegeera Ajat waffe yafuna omusajja amujjaamu kuba ndebe olutalo nolubadde wakati wa ku social media na Akram finally social media in-laws tufunye justice kitegeeza Akram mbadde marriage nga tetwagenda osinga kati mbadde musaba Ajat mufuna omusajja wo nga alina abakazi be 2 byakugamba tofiirawo tokola nnyo abaana babakuleetere agwe tokola nnyo bw'oyagala okuba n'omusajja bano abasajja beefula nnyo nti baagala nnyo emirembe tomukubira nnyo masimu muleke abeereyo kasitaffe ekifaananyi eno wakitulaga mu mawulire tiwasetolinga Ajat waffe asetolinga bino oyo omusajja we kati bwamala afuneyo ka boyfriend omuzindalongo kujjeeko otandise okwonooneka mayanja abantu abasinga balaba ekikumya marriages abantu oziraba bu boyfriend nenga ka boyfriend yako tokatwala serious okitegera anti kakati era bagenda kudda mu bino ebyavuddemu kubanga mbaninja kulaga nti ebintu bino Akram byabadde akola era nga nja kubuuza nti lwaki Akram abadde akola ebintu bino ku mukyalo ow'ekitiibwa kubanga Ajat wadde ebyagimuzata Sheikh Muzata okuvaawo n'ebyabeerawo byonna ne families nga bagamba nti alemedde ebintu ebimu alemedde mu nnyumba akoze biki byonna okusika omuguwa bino nga tubitadde aside nti naye tukimanyi nti mukyala abadde wa kitiibwa kubanga yali mukasheeki aweebwa ekitiibwa nakati akyayogerwako naye okubeera nga Akram yajja mu bulamu bwe nowakubadde nga bw'oyogedde nti yali anoonya birala nga Love C yamuleeta naye wadde Love C yakuleeta naye wabawo kyogamba nti omuntu ono kamwe respect nti Ajat Kurthum abadde agwa na respect ng'okubanga tebakwata na buwala mu mmotoka okubanga tokyanga abawala nga bw'ogambye byabadde akyanga abawala n'ebirala byonna nti yalibadde amuwa respect naye kubanga bali tamuwa respect olwagotwa nti nno eryejjogo lya kika kya waggulu njagala kudda manyi lwaki aletamuwa respect abadde amuwa respect ye gy'alowooza eyokwagala okwana okukyanga abakazi abasajja bye mubikola kati mumuwa respect ye gy'abadde amuwa era nga oba omukubira essimu nga alina mukyala we tagikwata aba akugamba akwereza ka message n'okitegeera kati omuntu gwe yafuna Ajat ye mukyamu alitamumatchingirako nti byonna byakola Akram basajja mubikola Akram si yabikola yekayeka abasajja mubikola kyemba nekugambira nti kyalina okufunira ono omulenzi ono webbali omulyako biki ebyo ng'omuntu Katonda byatukola oyo sayansi ye tetugenda kijjawo ono Akram yafuna eddembe lingi nnyo kati n'abeera mu mawulire ng'alaga ate ono nkolaki afuuse sereebu ate ekirala nze amawulire gamunoonya nze bbaawo ogenda kunkolaki kati omuntu Ajat n'abeera ng'ali mu busibe buli bwe nagambye mbadde mukolisa nti olwedde omusajja namulaga abantu
already namulaga abantu ngenda kukola nti already namulaga abantu twagenda kunjajiga abantu twagenda kwogera biki ng'agumira ku ekyo kati Akram olwokuba yafuna eddembe namuga nze bbaawo nga ne bosanga Kulthum n'omusajja omulala oyinza okubira Akram kuba ye bbaawe gwe tumanyi ye naye bw'afuna akasajja k'ebbali nga tetukamanyi tetugenda kukanonoozaako nako kaba kakimanyi ono omukyala mufumbo bbaawe talina kunkwata naye kitegeeza tagenda oyo okumanyiira ine nkesa asobola n'okuvayo n'abyogera nga bebesibako omuntu nakwesibako mumwagala nga tomwagala n'ogamba n'omufulira bino omugamba nkumanyi do I know you ngenda nakutwala mu kooti mwesiba ku bantu ebyo byonna osobola okubikola naye kati abadde talina right ebikola ku lw'ensonga omusajja yamutulaga kati alina otulagayo ajo obuvunaanyizibwa gwe tagenda kukwata na bwana buto gwe tagenda nakukwata mu bintu bya kiyaayi kati Ajati yabazanya emizannyo gye kuba abasajja baagala nnyo simanyi gwe muyita maama Mirembe gwe muyita maama Mirembe temwagala kubakubira masimu temwagala abakazi babeefuga so nga omukazi akwefuga kuba aba akwagala that is why nkwefuga kuba nkwagala kati omukazi ekimukwefugisanga nga akwagala gwe noshwala ntakuwa mirembe kati ekyo Ajati Kulthum emyaka gy'olimu tokyagigoba tokyagoba tokyakakasa musajja nti nze so crazy nga abaana olina omwana w'omulazy nze musajja ensi eraba tokyalina kyokakasa musajja nti omanyi okoze engoye no ebyo tokyabikakasa kitegeeza baba ofunye omusajja ono for formality kujjako ekyo kikwa bye bagenda okwogera byonna byonna bagenda okwogera kiggwe kidde wali bwe kidda wali otandike okukola ebibyo ng'omuntu omusajja gwogenda ofuna akakutona mugula omwana gwogenda ofuna just for services tagenda kujoga tagenda kumanyiira alina kola ekintu abantu kati essaawa eno kye yakoze n'avayo n'ayogera yeetikuddeko omugugu omuntu ayogera yena kati avuma Kulthum ye amanyi mbw anafuya Kulthum ne Kulthum ogwomwa guvuddewo nga bw'ogamba ogwomuma bannange ngwejjeeko ntya lemise mayanja ozadde omwana ebbali Katonda n'akuyamba mukazi wo n'agenda n'amwetegerera omanyi nti oba ofunye wootandikira yaba byenoonyereza n'ofuna wootandikira naye ekintu kisobola okubeeraawo n'ogamba leero n'amugamba ntya kati Kulthum kati essaawa gy'alimu ndabyeko Akram wange ali mu Amerika yaddayo mulabyeko ng'ali awo mu mmotoka ng'alaga tebyageze bulungi ate ye yabitaddemu ffe alaga abantu ffe babi kituufu ffe babi abantu tetubangako bulungi naye njogera mugumya Akram agume I'm sure Akram alina omukazi gw'ayagala ku mutima ekyo kyo nkimanyi amuyinayo kati olaba kiri kyenabadde nkugamba ku Kulthum nti Kulthum yalwako eddembe Akram alina omukazi gwagala ku mutima atali Ajati kati olw'okuba oyo omukazi atya Ajati tayinza kuvayo nga ne baba alina kyamukoze okitegedde bulungi kati ne Ajati alina okulaba bafunye omusajja oyo omulenzi tayinza kuvaayo tukitwale nti kino Ajati Kulthum kyeyakoze kiwewudde ku Akram naye okusigala okubeera nga yeetaya n'omukazi gw'alina essaawa zino kimuwewudde kati ogenda kusanga kibawewudde bombi bw'onoosanga Akram ng'alina omuwala gw'ali naye mawulire tegakyali kuba Kulthum amaze okuganafuya in any case naye ajja kugamba she's my wife omumanyi ne bw'onoomusanga n'enkya n'omulala she's my wife omumanyi kitegeeza amawulire lwakuba kati nga Akram abadde ayagala amawulire ate awo aba agavuddemu kuba tagenda kuddamu kuba n'amakulu abadde n'amakulu ng'alina Ajati waffe kati amakulu gaba gakendedde kati but in case kiri okay kasi obulamu buba busigala butambula nti Ajati aweewuse kuba ono olaba Akram ebintu byabadde akola mayanja byonna bye mukola abasajja anze nga siriimu nzijjaamu mu abo mayanja abasajja mwenna n'oba omusajja okola ebintu ebitasoboka ne bakusanga n'emmotoka esinga obunene ku nsyalo kuno ng'oli kazigo ka mitwalo 10 ng'ononye girlfriend kazigo pakinze bunyo oli mu kazigo omwo munda ka mitwalo 10 nagwe mmanyi alina V8 egenda kulumuza ebbiri nepakinga n'abeera mu munda nga talina buzibu kwegamba abasajja mukola ebintu bingi nnyo lwakuba nti ono gwabadde abikolerako ekitiibwa kikyo twalitogerako Ajati ekitiibwa kyali alina ti Ajati yali mukyala wa musajja wa mugaso nnyo mu Uganda kikyava kuki Akram Ajati okusindika Akram mu Amerika okugenda okuba ekyeyo kubanga nze nali sikisuubira kubanga ekisokera ddala Ajati akasente akalinamu ate mukyala akoze nti yali alina obusobozi bwonna obukwata ssente zikolya Akram business wano ne byali badde nga talina mulimu
obusobozi bwe yali abulina okubeera nga ababeera wano bonna n'akwata n'amukolera bizinesi naye ekyamusikiriza ennyo okukwata Akram n'amutwala mu Amerika kubanga ebiseera ebyo batulaga nti bali bakyayagalana oba bali bayawukana nga yagadde kukyatula mu kiseera kino. Akram marriage waliwo nega Lawrence yali ngamba oba Ajat naye yali akozesa Akram ebyaddala ddala omukazi bw'amala okufunamu akasente aba tayagala kuva wali musajja we ekyaddala naddala omusajja gwayagalira ddala ku mutima aba takyayagala muva kumpi naye Kulthum okuva lwe yafumbirigwana ne Akram tebabeerangako wamu. Nze bwe mmanyi omukwano bwe guluma okazi nga twagala okuba n'abasajja baffe naye ono nakulaga yennyini ne sente we ziri namwesindikira mu Amerika yali yamukowakoowa dda olaba nze Akram oyo bamusibira ekibuyaawo nawulinawo keesi ekatwe ku poliisi nalinawo keesi nange basibira Akram kati mba ngenze ku byange keesi yange nsangawo omukwano gwange era yamundeetera nga wali awo batudde wabweru mbubalinze omukazi malaaya yasibaani Akram biki ebyo naye manyi Kulthum Ajat yali bweru Ajat yali ba Canada kati olunaku lwe balina okuta Akram ate Ajat naye lwe yakomawo cause that evening nze gye naliwo lwe namusanga nga bali awo nga katono mwala n'angamba bagenda kumuta naye sente excuse me alina be yalisiza sente ne bazijjayo biki omukazi yali agambye miliyoni simanye meka naye era nze nange nalowooza kali kabadi ka Akram obanga Akram kumpisa ze ne story gye baatuwa yamutwalako omukazi oli malaaya gwe bagamba aw'Entebbe Road we yamusirisa we yamutwalako Isiraeli ne bagenda namwefuulira mbu omuwala agamba Akram n'ajjayo ekiso yali nalaba nga waliwo ng'omuwala simanyi ayagala miliyoni mmeka nalaba nga waliwo politics mu byobufuzi. Kitegeeza nti waliwo akabadde akakolebwa Akram n'omuwala ono yali amuvunaana kubanga Akram nze gwe mmanyi asobola n'okulya ebbanja n'akunyonya n'okitegeera nti ajja kuzireeta gwe ngamba otya mbu yatwalako obutwazi muntu n'amugirayo ekiso kuki manyi emirembe Akram gyatunuza bannange oyinza n'omwewolera gwe newolera mukwano gwa mukuweereko akati oŋŋambe mbu yajjayo ekiso sorry nze nagikubamu ebitulirwa kwa mukwano gwange naye saagala ajjukira oli mukwano gwange aba girlfriend we kati naye nga saagala mumalamu maanyi naye ng'omuntu omukulu nakyerabanga kakati ye muntu gwe twogerako essaawa eno nti Akram yennyini nkiri Ajat naye mwennyini teyagala bulungi Akram simanyi ayinza okuba we yamulabira wano looks ze yazaagala n'ebiki ebigendako n'abyagala naye ndowooza oba bwe yatuuka ewaka Akram n'atamumatiza nja kubuuza ku mukwano gwange natamumatiza mu bedimbuli kubanga bannayo omusajja akumatiza nga talekeka omuleka asula essala amago ogenda osula ewo alungujja hawu naye nga bayinza okwematiza kubanga Ajat olubuto Haji naye Haji Akram kani muwadde Haji Akram naye kale nze ndowooza bw'aba yali tamukozesa alabika wano we bafumbirigwanwa Ajat yalowooza Akram abimala biggwa ndowooza ne bitaggwa kyovola naye namuwa space era kyovola like I was telling you ko lunaku lwe bata Akram Ajat yali akomawo okuva Canada Ajat yajjako ku poliisi Akram bamutankeera naye Ajat yali akomewo e Uganda ne sente teyazibawa nze mukwano gwange yangamba sente teyazibawa Ajat esente z'ejja Akram teyazibawa ng'awa nsonga ki ndowooza awo wonawona nga yamukkuta teyazibawa awo wonawona yali yamukkuta kati mu kumukkuta nga tayinza kwongerako ate kwongera kuba yawogera sente nnyingi ndowooza n'Ajat ng'omuntu neyeekengera omanyi abantu bamanyi mbu wali omugagga aba musiru tali mugagga musiru teri muntu akuŋŋaanya sente musiru kati omuntu ogwoyinza omala mubala mu nkijjako bino waliwo byakuwa mu looye
naga kamwe kuba musajja wange abantu bamanyi mwana atambulira mmotoka embi nze nja kuba nswala n'agikuwa mu lo so sinti musiru kati Akram alabika mu America ene kyasinze okutabula Ajat alabika ate bwe yatuuka mu America n'abyekola n'abimalayo ndowooza babembi n'awasiza ddala na munju ya Ajat kubanga jjukira nemabegako kaawo Akram yakagenda mu America waliwo Sagaye ne muwala we gundi Pretty Nicole obijjukira yali agenze we byabeererawo bino we byaviirayo ngamo ebyaviirayo obyavirayo yali agenze kubanga nazukira bulungi nnyo nti yasindika ne voice note oba basanyuka bye bagizanya oba basinga wa Spark TV bagizanya nga yeewozaako ng'abyogerako ebintu ebyo ebya Pretty Nicole kati olaba Akram ayinza n'okuba tasabiriza nnyo naye muntu akyali mizannyo akyali mu firimu like waliyo abantu nga walaba omuntu omuwala kati nze ndaba omuwala omulungi nenfuna gwe mwagaliza nendaba omusajja omulungi nenfuna gwe mwagaliza kati Akram ayinza okuba akyalimu ebyo ebintu by'ekiyayi ti nagayo ekikazi kiri kirungi era kiwa kyali wange gondi kati nga Pretty yamuwaako ku kyaliwe naye ebikolwa byonna ebya omukulu Akram gumisiriza byakoze ne bwe kutaba ku Ajati kitibwa kya Ajati kyokka tulaba nti biba bisusewo ku musajja omukulu yalibadde obuvunaanyizibwa kale n'okubadde ogambye nti abasajja bonna bwe bali n'okusinza ku musajja oyo gumisiriza olaba nti musajja mukulu bw'omutunya bw'oti ye musajja gw'osobola okuwa ekitiibwa naye tulaba nti ebikolwa by'atakola bya kivubuka nnyo bavuka myaka 19 myaka 20 myaka 23 kati Mayanja kankubulire gashimba yene myaka ene simanyi nayenza okuba yingira 5 nga 65 naye tuleke 5 hatano cheche kati kankugambe olaba omuntu ayinza okukula Akram munene wabala yembugubugu zimugudde Akram omulaba munene bunene kati Mayanja omuntu akulaba nakuyita omusajja omukulu nakuta sugar daddy naye ngoli sugar daddy wa ekyo ontuteko kiwanvu ngendezeeko kisazeemu mu linnya lya Mukama nakuyita daddy we kumba oli boyfriend ziwe kati kakugambe ebigambo bino Akram emyaka gyalimu let me say 38 oba 37 what ku basajja bw'atomera ekitiibwa bwe kityo si kyangu controllinga ekyaddala Akram yalina kuba namuwala nga tannazaalako namuwasa n'asooka omuwala n'akaaba n'agende wasenga omuwala nawe okitegeera kati naye ng'akulira omwo process by process naye gwe omanye omuntu otomera ogutiibwa goba agiwa Ajati du omulundi gumu ng'obadde mu byekyo yali South Africa ngali mu bye bya kiyaye gwe omuntu najja n'akutomeza ogutiibwa ddu kati ng'obwasalongo bw'ennaku zino bwe butomera abaana abato era ebintu bingi nnyo ebisoba ku lw'ensonga oba tobitegeera kati Akram temuyinza munenya nti muloni be bamunenyeza nze ndaba Akram nga manyininyini naye tenyita natuuka kubyetegeerera kati olaba mukazi waba afumbiddwako Mayanja kati nganze nafumbirwako nembivaamu kati osaa kuŋŋamba nti nyinza okuddamu okufumbirwa nenkola ensobi ze zimu ze nakola kati sikyakebera simu ya musajja tekisobola kubaawo naye luli nali njikebera kuba nali muto kati n'abasajja namwe mukibaamu ekyo ti Mayanja marriage eno esooka bwerema eyokubiri bwobagowesaidewo kubagowesaidewo n'ogamba kampase bwobagowesaidewo n'ogamba kampase omukazi ono kitegeeza bingi byotagenda kukola byewakola luli kati Akram twali tulinamuwabudde kati olaba ate ye tanayiga ddala lwaki marriage gyasoseemu tebadde serious tebabaddeko wamu ne babeera nayiga omusajja akomawo ku ssaawa 4 ne bamuwa ekyeggulo ne bamuwa juice n'anyumyako tamuzaddeemu na mwana kati era tannabeera n'agenda okumuddamu okufumbira Akram agenda mumenyamuko alina okuba nga tannabitegeera ebintu by'obufumbo bino si byangu omanyi kino ye abadde ng'akola ebintu nga yamanyi kasitansanyusa mukyala wange ate ffe nekira kye nabagambye ffe tubadde serious ennyo nabo naffe ne tujja kwenenya kuba be baatulaga nti bali serious be baatulaga ebifaananyi
ne tugamba bali serious naffe ate by either way oba naffe tukyamuka mangu ba social media in-laws tukyamuka mangu olumu tugaane mukko kubanga ebyaddala mufumbiddwa lwakirembeera wamu nga songa muziino ekintu kino tekigenda kuswaza gye tunokumulabisa obulala eri abakulu b'obuyisiraamu n'abantu abalala b'obuvunaanyizibwa abali bamubakkiriza mu Sheikh Musaata ani atalina mulavinga anaseka nti kive nnyo bukyobeera ku nsi kuno n'owangalako gwakasooka omukulaba omukazi anobye mu maaso go kirowooza nti ku lusumu yasoose andi kati kitwalibwa nti n'omusajja gwe yafuna yali musajja muyaaye mufere ate yali tamanyi abantu fenna batufeze abantu bafera ssente bafera embugo bafera emettaka bafera ebiki byonna babifera abadde tamanyi so tetumukomerera nnyo ye mwana wa Katonda nti ye yali amanye yali tamanyi jesiza amagezi ge mwadde gaabatambulirako afune ajiwe emyaka 5 8 6 musajja we mukadde abeere naye amuzalirayo n'omwana tozaala omwana muka boyfriend Ajat gano nga kuwa kuba kajja kwefuga naye weewuunya ensi eno tozaala omwana muka boyfriend zaalira ajiwe ogogenda okufuna oba ina abaana 7 gwe naye ozaala wa 7 mu omukaso osobola omulabirira kubanga bonna oddako no boyfriend agenda kumalako emirembe kaveeyo katandika ebino ebya simpoke omwana wange tugende ku deni omwana wange naye wakakasiza nti omwana si waako wabbaawo avaayo nagamba tugende ku deni enombuuza gwani do I know you ng'olina mukambwe nnyo nga tekanda kwedipako fulufika tolaba bikamutagaza paka mu deni kitegeeza yakkiriza mangu naye yali tamanyi taata w'amaana boba omanyi taata w'omwana oba olaba kasajja kamweripako yali tamanyi taata w'amaana bamanyi taata w'omwana wange nga mmanyi ontwalawo tosobola kati Ajat alina okukola ebyo byonna Ajat si gwosoose ba Ajat banno babikola n'abatali ba Ajat ensi bonoddaawo anyway wabadde olina owandiika naye kyadde kyetaagisa naye lwaki wabadde olina owandiika yes okuwandiika kuno kyeyabadde awandiikira nze kyendowooza kwejjako mugugu mulimu muleme kusanga Akram mumuteekeko naye ng'olumu osobola okukola ebikolwa ne botawandiika tewetaaga kakasa nsi yonna Ajat ffe bookakasa tetulidde kutegeera omuntu yenna yali ayo ng'oyagala kakasa nsi eno ng'okyennyonnyolako ku kyokoze ensi teridde kutegeera nabagamba tuli mu nsi ng'omuntu akubuuza ekibuuzo nga ansa azirina olege nakubuuza ekibuuzo naye nga ansa azimanyire ddala mu mutwe gwe kati oyo muntu ogenda mukakasa ty omukakasa Ajat tewetaaga kakasa nnyo eriyo n'abamu n'omudamu ansa entuufu nakujuukanya n'agiwakanya entuufu batugamba gundi yatugamba wali Gindi gundi yatugamba wali Dubai nomugasa ali Dubai nali ttake nagamba nedda gundi yatugamba wali Dubai nomugaa kale genda ne gundi kye yakugamba era nze abantu sibawabudde nze omuntu gwenyinyonnyola ab'omu aba mama wange bazadde bange let me say my parents abaana bange omwami wo n'omwagalwa wange abaaliwo at a time sagala ntumeko nnyo baami bo kaakati okitegedde abaaliwo kati waddawo mayanja n'onyonnyola ensi kati nga Ajat yakoze ensi eriwo tujajinga gwe kyomanya manja buli wobeera omunakuwavu yo abantu baba basanyufu naye kino Ajat yajjeemu kikasajjeemu nti tutegedde ate amazima tugategeera naye lwakuba twagala tuba twebuzabuza tutegedde nti tokyalina Akram musajja wo gonna mufuna omulala tomuleeta mu mataala gwe tulage wano nga babawo wa period toddamu kutulaga bifaananyi nga mugenze ku biiki bireke waliwo akavidiyo ke nalabyawo nga Akram akaaba kaali kaddi ng'akaaba amaziga obwekirogo babita buziga bwa kirogo Akram twalinye mu kagaati ke ndabyeko awo Akram ng'apasinze obubaka obugamba nti ndowooza ebbanja lyammwe lyonna ndisasudde kati right ndowooza ebbanja lyammwe lyonna ndisasudde kati right n'abuuza I think munanvaako kati twakumaze dda era leero si Monday weekend eyo kale tukuliko eno wiiki yo tugenda kubeerako saagala nkwesuubi mugenda mubamu wiiki namba naye kasitegwako bweti okole ebibyo weddireyo okole ebibyo gomanye oba pakinga mukaaga tetukwinaako buzibu just obadde ne mukyala wa ate nze jjukira neddira njovu muzaate abatata wange ddala ddala
obadde ne mukakitaffe katukumaze tukujjeko engalakram tewali akulinako obuzibu wiiki eno gugigumiikiriza byonna ebinayitamu gwe guma naye kasita ojja kuba weetekudde ki ekinene kyolowooza nkibadde kikumenya naye nga bambi alabika anyoleddwa kikyala kyabadde akyagala alaka bali bayogera ku bintu bingi buli emu nawamu ne space naffe tubadde serious kakati Ajati wange gyembadde gamba baddamu ofuna omusajja omulala olwa emyaka gy'otuukamu nga sijja kumulisa mayanja kubanga tujjukira bulungi nnyo nti Madam Kurthum byayiseemu byefaananyizako ne bya Stacia Mayanja n'ebyo ono ani ono mukazi ali ebweru Honorable Judith Babirye by the way Judith Babirye abasajja mwagala ki banaga abasajja sijja gamba abakazi sijja kugwesayira kulensonga mwe mugimenya ate mwe mugizaawo emitima banyumiza omwana yanyumiza embooza okumpi ya sawa namba ku mbaga ya Ajati Stacia Mayanja omukwano gwe yalimu omusajja wefa mbaga gye yamufeera yagyekolera bakunyumiza embaga yagyekolera yasasulira buli kimu in fact si ye yekka si ye wabula Eagles emikwano gyange begimpa Eagles be basonda sente zakola embaga Ajati Stacia Mayanja nga sente zibuze bamukera ku matale mu pasente nze mba newasiza kuba mu mikwano gyange sijije kati abakazi tugwa nnyo mu obutego lwakwagala nnyo kwemulisa abantu benamana ate olaba omuntu obeera mu relationship nga abantu tebagimanyi nga ku kyalo okwo kwemanyikidde na famire yo naye emirembe ne gikuggwako nga bulowooza okuva omusajja ogende ogaba naye bagenda gamba batya omusajja yansasula omusajja ankoledde bwati bagenda noonyigirizibwa n'obeera mu nju bakyala mu biveemu ebyo toyogera bingi nga bwe nagamba omuntu obufumo bwe bulema toyogera bingi gwe vaayo mu mirembe bw'abagambye n'engoye tozitwala fuluma zireke Katonda toseri muntu era Katonda alina gy'ajja okutwala empewo gye nekutwala ewalala obbulukire eyo okusinga okwogera ebingi otugamba ennyo ffe boonyumiza tujja kuseka kyo nkikakasa ffe tuliwo okuseka era teri akwatirwako nakatera bajja Kurthum byayogedde nze ng'omuntu semukwatirwako nnaku nkiyigiramu kati waliyo omuntu omulala aseka ng'aseka ensoko yenna amatama gamukomeeri nagatamanyi nti abasajja tebayigika bannange ne bwoba sitootya ffe abakyala ffe tulina okweyigiriza ebintu ebimu abasajja bo tebayigika kati ani Stacia yabigwamu ebyo byebyafalira nakazibwe agudde bannange falira nakazibwe bambi kumbe ekisajja kisiimuula kisekadaama kyandibadde kisekadaama is very fine naye nga tekimumanyidde mu musawo yandibadde sekadaama oba sekadaama ogw'omulimu naye nga tamumanyidde naye gomanyi sekadaama ate okukumanyiira yandibadde sekadaama nga takumanyire it is very fine naye nabeera kye bamuyita kyona kyona naye nga takumanyidde kulabisa tukira relationship omaze ogiteeka mu bantu bano ababikola si beewo bokkaboka gwe bawulya ebigudde kwabwe abakyala bonabona eno gye tubeera yona gwe gy'otambulira ne gy'okolera mayanja abakazi bali mu firimu z'abasajja tebiggwa naye bwe beekutuuseeko firimu okola ki tonnyonnyola let go baleke boogere banenga tetukyamulaba takyamupiikinga it is okay tobannyonnyola takyampiikinga kubanga bino byabaawo kati nga Ajati bwatunyonnyodde kubanga naye tannyonnyodde gwonyonyodde byabadde amukola era anyonyodde nti ekintu akivuddemu agaye akivuddemu nga Sheila bwe yakola kwani ku Rickman yali Rickman naye yabivaamu bwatu kabere God's plan yatuwandikira ebbaluwa ku Rickman yagiwandiika agaba bannaye sikyali naye temumbuuza kale olumu waliwo kyetaagisiza naye ekyokunyonyola totunyonyola abadde tanaaba abadde bireke ebyo nabyo nabisigaze betulidde bitegeera era bokujajinga bajja kujajinga but all in all ndikwishinga Ajati luck somewhere else ne Akram kuluno lwaki abakazi abalina omukwano ogwa ddala bagwa mu bafere kubanga bonanga bwe tubamenye Ajati Stacia Mayanja omukazi alina omukwano ogwa ddala
bwe tugattako bwe tujjewa omukyala yalakola ku TV Fadde Nakazibwe omulaba nga ye mujjo mu ku bakyala balina omukwano ogwa ddala bwe tujja kwani omulala gwayogedde babiri Judith babiriye anti bano kati ekiba omukwano ogw'eddala kati abasajja obufere bwe bayina ajja n'amulowoozesa ajja amugoberera najja ng'agoberera omukazi ono kati neyeefula namanya okumanya ng'abasajja muli bafere omanya ne colours zenjagala kati nga nze ndi wannyo wa red omuntu nandeetera red n'abeera ng'abeeta obulamu ampeereza flowers za roses za red mixinga mu katole nnyo ka white ne ka light nga mukatole byonna n'amanya nti obyagala n'abikola n'ogamba ngudde ku mutuufu sente nazikuweereza noga bannange ate jjukira ffenna mu nsi byonna biggwa ffenna tunoonya mukwano sente nazikuweereza bonna noga bannange ngudde ku musajja omutuufu kumbe oli ku kiyaye bazze ugu tuleseyo omuntu omulwema Namakula yagwa mu muyaye Dikenzo bannange nedda n'amuttamu omuntu nedda togatta Eddie Kenzo ne Rema mu bana abantu eriyo relationship nga y'abaana bato abakula bombi neggwawo bugwe neggwawo bugwe naye Rema yawona ogwa muyaye kubanga ne Love gyalina y'amaanyi nnyo era Mukama yamuyamba n'atagwa muyaye era sikyo baida tuba tetukirinaako magezi nga gali amagezi gempadde Ajati tuba ebiseera ebyo gy'emyaka oba tokirinaako magezi oba okirinamu mu Katonda eka yalina okusasira n'aleeta omuntu omutuufu kati wookula awo amagezi woogafunira nogaa naye kati emyaka gyange gino giraba 3 tebyetaaga musajja yenayena nsiruwalirako gyetaaga abantu wendi kati nga nange sebaka oba webase webasaako limu lisigala litunula wakoleramu what kati naye abasajja like sometimes I ask myself abasajja mwagala ki nawulira maama Mirembe abakyala abagaba emirembe nga gyetuli naye nze ndowooza nti nooba oli awo ne Ajati naye nga bwakyogedde luli eri Ajati naye ayinza kuba yabulwa obudde bwa Akram kubanga nti wadde Ajati yafuna Akram naye Ajati n'alabika abeera nnyo bize kubanga bulaba Ajati abeera ku nnyonyi luli n'abeera eri luli n'abeera eno luli n'abeera eri ate nga kireka ne bwaba akumyewane waka era abeera bize mu mirimu egy'enjawulo kwegamba nti yawa nnyo Akram ono Akram ne byali badde wakutereera ti osanga Akram naye yabulwa Ajati yabulwa kadde ka Ajati kwegamba nabeera nga Ajati ali eri nga Akram naye ali eno nga nafuna obudde bungi obukola ebintu nagwa mu butego n'obawo ebintu ebikolebwa ebitajjansa so nga bwe tunenya Akram okukola byakoze Ajati okutuuka okumuta naye ndowooza ne Ajati naye alina obunafu bwe buli somewhere okitegeera like nsobola okugamba omukazi teyayagala bulungi musajja ekyaddala Ajati Kulusum teyayagala Akram nga teyatulaga mu bifaananyi nga bitandika teyamwagala walabako relationship ya Zari ne Diamond nga bakeyagala yali y'amaanyi era simanyi Zuchu kati byali banage yali y'amaanyi ng'obukinga Diamond osooka gula tiketi ya Zari kati kankugamba ebigambo bino omuntu ng'akwagala nga muli mu love tasobola kuba bize how tasobola kuba bize ng'akwagala omuntu anti waliwo bize y'ekiyaayo kwefula mbundi bize naye noobona okubeera bize nga byaddala ng'emirimu gikutwala wuliriza emirimu giba gikutwala omuntu gw'ogamba byonna ebibadde ku ofiisi abeera muntu gw'oyagala omuntu gw'obinyumiza abeera muntu gw'okola ki gw'oyagala flights zo zonna abeera azimanyi abeera muntu gw'oyagala nga kyetwagambye wali ku Diamond ne Zari baalinga nti Zari yabanga bize naye gyakola alina emirimu gye ne Diamond ng'ali bize mu trips ze zabeerangamu naye ng'abagamba mukyala wange nzija naye kitegeeza Zari yafixinga nga akadde ka bbaawe agenda atambule naye ng'omukwano weeguli Ajati gwe twogerako omusajja kuba bwe baabwasa bwe bafumbirwaganwa sorry to say ng'abeerawa Salama ono abeera Lungujja kale oba yali alaba tasobola kuleeta mu nnyumba ya musajja omusajja omulala Ajati yali asobola okuba ng'asula ew'omusajja ng'enewu akolerayo ebintu bye byayagala okitegeera oba ne bafuna ennyumba eri Newton sigenda kujjawo tugwatte tugule ennyumba yaffe wano wakati ffenna tugisobola fembi naye batandikiguza ne bagipangisa kuba tosobola kwefuula bize ku muntu gw'oyagala kati gw'oba okolerera ki onoozaala ddi abaana okolera nsi kutwala bintu bye
kati ebyo nabina bugamba mu Ajati yali busy Ajati yayagala bulungi Akram agakatonda naye nga ye embaga nebinabe nebyabawania biteeka mu ssente kubanga Akram yalabika ng'omusajja oba oli awo atana bulungi ka ssente nonkubadde yali yepalawuda nnyo nze omusajja omukazi okuteeka ssente mu mukolo gwe nze sikiinaako buzibu abasenga tubyogeza bwavu omukolo gwo bwe gubaawo noyambala bulungi nonyuma mwenamira smart omanyi kyebagamba bakoze omukolo ogw'amaanyi tebagamba omukazi yakoze omukolo ogw'amaanyi naye bwe gubeera omubi bannaye akasajja akamuwasizza okitegeera katutegeeza oba olina ssente zo ng'osobola okukola ekintu ekirungi it is very okay osobola okikola kaseba nga omuntu gwoli naye muteesaganya nga mukkaanya lwakuba challenge eriwo nti buli omukazi lw'osinga omusajja ssente teri kintu kyokola kya mutima mulungi abantu people think okikola kwegula musajja oyo tebakirowoozaako mbaosobola okikola ku lw'obulungi bwoggwe naye for your beauty mwembi babiri abantu tebakirowoozaako abantu bo balowooza kikola era alina omuwa yegula ku musajja mulabe ne balowooza oba teri muntu balala bakwagala naye ng'omuntu n'omukwasa kusimya ate no kajje kabeere ng'oli mukulukulumuko ku musajja kati yegula eri akavubuka kamagale kati ng'abambi sipiika kati ogamba yegula biki no like mayanja sente zikola ki mu bulamu bwaffe sente zigaba ssanyu I want my husband ng'alabika bulungi ng'avuga emmotoka ennungi sente nzina lwaki mba sigimugulira kyogamba magogo omusajja mwavu naye si mwavu asobye egulira naye kati nga nze mukyala we ndaba koza basajja yo careless temufaayo ku bintu ebimu manje sookola essaati eno nga gyeri naye noja ogenda gizingazinga ogiteeke mu baaga osuula omwo omukyala agiggyemu agirongoosa agiteeke waggulu kuba yayagala obeere muyonjo kati omukazi bw'agula emmotoka n'agiwa bari nga amwegula amwagale naye n'okebera inbox ya Mongo eyo n'ogiringiramu bubbabi ebulimu inbox ye tobala naye mwe mulowooza abantu bo balowooza kale omusajja wayinza okutegeera oba walumu naye bw'atakutegeera nga musirusiru n'alowooza akuyamba okukwagala leero ono bwera bwe mbasiriwa omukazi wattu bye mubeeramu ebyo n'akukeneka talina gy'alaga yakoma ate ne bakusobera that is n'abyogera ng'olina ssente omuwa naye omwokyayo oba tomusabiriza kozi waliyo n'abalina ssente tulinamu obusente baffe tetusabiriza abasajja naye neerabirira ng'omuntu era emba nina kyenjagala nkyegulira kati still era nebagamba leero oyo bakazi wattu ate naye omusajja naye n'abikugamba ensi ebikugamba naye abikugamba n'ogamba abasajja mwagala kyekituufu n'abeera ne gwalabirira naga oyo no bwe simwaza akulya balya nze nzimbe ewaabwe nze mbabeezezzaawo nze nzimbe ewa maama we nze nzimbe ewaabwe nze mpeera n'abaana be bali be yajja nabo byonna n'abikulangira mwagala ki ekituufu n'ekyalo nekitandika oyo no singa si musajja baaba singa oba aliwa mukazi wattu ndowooza singa ali eyo mukyalo ensi ekuba no oyo yakulabirira ne gwe weerabirira mami mukazi wattu bamusajja amuyamba omwagala kuba bambi akola nnyo naye ani yandimwagadde oyo ate ne gwowa kati kwegamba kyenagambye ensi toginnyonnyola ensi tennyonnyolekeka olina kukola ky'olya nti kituufu bwe kigaana you let go kale ensonga za Ajat Kurthums ezo katumusabire ebintu byongereyo kubanga omukama bimunyiga awone ate ndozera ne omukulu Akram naye kira kyekimu yali n'ebiwundu Akram kati yalina ebiwundu manyi lwaki Akram yalina ebiwundu kano kabadde kazannyo ng'asookayo ng'asookayo yakwata akati asookayo gomanya omuntu okujja okulangira n'agamba neeba bituufu cause nze I believe this nti mayanja we nkukyayira gw'obeera onyigiriza kitegeeza gwe mukunyigiriza gwaba yankyawe dda kubanga gwe wonyigiriza kitegeeza oba wankoowa ng'olinda lw'enfulumayo ewo kati nange ne olaba Ajat kati essaawa eno wabyogerera ebyo yawona dda ahiringa dda lwaki bimukoleddwako n'atula nsinga omukyala ne yeegumya n'anywa kasooda n'anywa juisi n'asika omukka okitegedde n'apoyesa n'aguma kati n'agamba ssaawa yakwatula
katete nga gwayatulira takisuubira mutukola ebintu nobeera kakinaalaga wekiweekiri nga tokisuubira kale tweyanza nnyo tweyanzege katukulekerere wano olunaku olwaleero mbadde ne Clayers ensonga zeezo yabadde omutuufu mu kaseera kano ku saidi wano okwogera ku Akram ne Hajat Kulthum era byayogedde byebyo katusabe byonna bitambule bulungi saidi eyo kkiriza tukulekerere wano agange nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza kaseera kalungi weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.